Nkwanirizako gwe nakyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa, akatabo akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa atuuka Entebbe mu buwanguzi. Munnange obudde okugenda okukya ng'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga kiwemberedde abantu abaali abazibu okumanya omuwendo gwabwe. Ate n'oluguudo lwonna okuva ku Lubiri e Mengo nga luwembereddeko abantu abataasobola kugenda Ntebbe. Leero buli muntu we yasobolanga okufuna akaagaanya nga waabeera asobole okulinda omutanda. Abantu abo bonna ku nguudo ne ku kisaawe Entebbe tebaakeera bukeezi wabula baasula mu bifo ebyo olw'okutya nti bayinza obutafuna mukisa okulaba ku kabaka waabwe nga bwakomawo, kubanga eri abantu abasinga okudda kwa kabaka kwalinga ekirooto nga kizibu okukkiriza nti Abangereza balisobola okumuzza ekyawulikikanga ng'obuwanguzi obutakkirizika eri kabaka, era bakkiriza bamaze kumulabako. Waliwo Abaganda bangi ng'omwo mwe muli n'abakozi ba gavumenti ya kabaka abaawalaazanga empaka nti tekirisoboka kabaka kudda, ne basingawo n'ebyabwe gamba ng'ente, naye abalala ne batuuka wala bwe beewaayo okutemwako amagulu oba emikono singa aliba akomyewo. Naye ab'engeri eno embuto zaatandika okubatokota n'emitima okubawoleza kye balikola bwe balimulaba ng'atonnya ku ttaka lya Buganda. Mu bakulu abaamulinda ku kisaawe mwe mwali Gavana Andrew Cohen eyamuwaŋŋangusa, Richards Resident wa Buganda, Nnaabagereka Charles Gashonga omugabe wa Nkole, Nkamura Sirukidi omukama wa Tooro, Henry Muloki Kyabazinga wa Busoga, Barejenti ba Buganda, abalangira n'abambejja, abakulu abakulembeze okuva mu nzikiriza z'amadiini gonna, abakulembeze okuva mu buli disitulikiti ya Uganda n'abalala bangi nnyo. Ate waliwo n'abaakiikirira ensi ez'omuliraano okugeza nga Kenya, Tanganyika. Leero ng'ekiri wali tekirojjeka, era ndowooza tuba batuufu okugamba nti Buganda tewaasigalayo bantu. Ng'ebula eddakiika nga 5 okuwera essaawa 3 ez'enkya ne waba okulangirira mu mizindaalo nti ennyonyi ereeta kabaka yali yakutonnya ku kisaawe ku ssaawa 3 n'eddakiika 5, era ku ssaawa eyo eyalangirirwa ennyonyi bwe yatuuka, abantu olwalengera ennyonyi mu bbanga, enduulu, ebivuga n'amaloboozi g'ebivuga ebya buli ngeri ne bisaanikira ekifo kyonna mu ssanyu eritayogerekeka. Ng'ennyonyi emaze okuyimirira n'omulyango gugguddwawo, Ssaabasajja Kabaka yeeyerula, olwo ensi n'egwa eddalu. Kyali kitegekeddwa nga gavana ye yali ow'okusooka okumwaniriza. Kabaka ng'atuuse ku ttaka, naye Nnaabagereka teyamulinda, n'alinnyalinnya amadaala g'ennyonyi okugenda okusisinkana mukwano gwe enfiira bulago, gwera omuzira wa Buganda. Yamugwa mu kifuba n'amunywegera, oluvannyuma Ssaabasajja yakkirira mpola mpola amadaala. Olwo Gavana Cohen Zannaleero n'amwaniriza mu butongole bwe yamugamba nti nsanyuse nnyo okukulaba ng'okomyewo mu nsi yo. Abaganda baasiima nnyo ekikolwa kya Nnaabagereka nga bwe bagamba nti kye yakola kye kyali ekituufu,
Omumbejja Nassolo ye yaddirira gavana ate ku ye ne kuddako ebikonge ebirala nga bwe byali bitegekeddwa. Gavana aba akyanyumyamu ne Kabaka Sendikwana wa omukongozi wa Kabaka kwe kujja mu maaso ge n'akutamako katono olwo Kabaka n'atuula ku bibegabega bya musajja we n'amwebagajja wuuyo mu mmotoka eyali egenda okuseeyeeya okwolekera olugendo lw'e Kampala ne Mengo ng'etwala ekkula lya Buganda. Kyali kya mukisa mubi Rolls Royce eyali eragiddwa okukongojjeramu omutanda yalwawo. Abange bino kanjira mbisimbako akati ntuddingane mu kitundu ekirala kubanga munnange mpulira essanyu terisobola kunzikiriza okubimalayo. Mukkirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingane mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.